Jambo yegenda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Hi everybody, my name is Lemakosa Patricia, the girl the queen from the trip that's gonna keep you watching SMX Media with SMX. Keep it locked, if you like this one, and don't subscribe. Yeah. Amanya ndobozi bamtemse SMX representing straight out SMX Media. Ze wano nabagamba ko SMX Media mazima gali sigala mazima nga Katonda wali sigala nga Katonda oba gonna ba Katonda abo 19 Katonda ali sigala omu era ali ba Katonda. Amazima gaba mazima obulimba buba bulimba. Waliwo no omuwala muto mulungi anyirira mweru mbwarwanya abayimbi. Naye would like to clear this thing out. Ono mwala gwenjogera akabasinga muyinza okubeera nga temumumanyi oba nga mbadde temumumanyi. Ne kansooke mubanyonyole. David Talo yakalolizinga akayimba kakapya and before forgetting asatu muru mu David Talo ku Hotel Africana banange tugende tumwagire mutugende concert. Badde nkyabagamba. David Talo afulumiza akayimba akapya Amerida oyo mwale yabadde nga video vixen ye muwala gwendi mu kwogerako. Oyo mwala twasose kumulaba mu kayimba ka Amerida ka David Talo naye nga twabo mwala mulungi muto mweru anyira naye nga ekirasi omwala oba video vixen gonzo okutwalira David Talo okusinza ku brand ye nti muyimbi wa amaanyi gonzo omuleetera omwala okwatinga naye oba omwala ali suitable in that music video eya Amerida. Kato twade twakamala omulaba oyo mwala mu kayimba ako ka Amerida kumbe neziza bafana maybe within that same period David Talo ya shooting ye kumbe mukasera ke kamuneziza bafana ali shooting aluyimba lwa video ye empya olwe bayisendisa mpola kayimba kalungi nyaka ziza bafana bakayitandisa mpola naye kukiriyalinga kineno kyonna mu Uganda yonna temuli mu video producer temuli mu video maker owning video vixen oba abawala betulaba mu videos yenna abayimbi bana badansa baabwe nga bo tubamanyi mbu oyo dansa wa Jackie Chandiru oyo dansa wa Cindy oyo dansa ba Winnie Nwaji abo bo mwebali gaye dansa azinira Winnie Nwaji yeka na mwezo video za Winnie Nwaji naye mba video vixen nalaba muyimbi yenna oba video maker yenna owninga video vixen ekyo kyakoma ku musajja omu yeka gwe mmanyi alina video vixen na ne wobero na sente zenkana zitya oyo video vixen tasobola mukwabire mu video ye oyo bamuyita Bebe Cool alina video vixen bamuyita Mamizu oba Zuwe na mukyala we kubanga yamukosako mu video ya Kasepichi lero ko yamukosa mu video ya Kasepichi tadanga mumukiriza kola mu video yonna ndala. Kati ono omuwala David Talo okuvayo namukosa mu video ye ya Amerida neziza bafana namukosa mu video ye ya Ndisa Mpola kitegeeza kati ono omuwala yaliko naye omuntu omu okuvayo nasatulating amawulire amafumbo oyo omuwala alimukulwanya abayimbi ate trust me bannayuganda baagala nnyo ekiriko oyo omuwala tugenda mulaba mu videos nnyingi ndikoma wano ne mbawazi video endamu agenda okwapiyalingira kubanga ekisooka ye muwala mulungi nze nakkiriza kawala kalungi engeri gyali mweru pigati ekyo anyumira mu video nekyakola akitegeera oyo mwala agenda kujja mu video endala nyingi nnyo 2020 yakatandika naye tugenda mweta manze kyemmanyi okujabona yawe yabadde mu video ya Ziza Bafana waliwo ekintu ekyasise nnyo attention mu luyimba lwa Ziza Bafana ze signs ze tumanya obulungi ennyo eza Illuminati tuzijjukira bulungi nnyo signs ezo za Illuminati ne Eddie Kenzo yayambala suit yeyo mu semyekozo ne mutibeerako nnyo Eddie Kenzo yayambadde kooti eriko busign bwa Illuminati simanye namba plate ate eriko biki ne Ziza Bafana mu video yeno tulaba bulungi nnyo nga mu editinga video yeno bataddemu signs zenna tumanya obulungi eza Illuminati ezo zi piramidi bate piramidi ng'erimu eriiso sekyo kikutenya attention y'abantu bane bagamba Ziza Bafana ali ku kina yali mu Illuminati oba tali mu Illuminati oba just yakoze video eno yebye byamunyumidde ngalaba background ze zijjo nyumira mu eno video na ending up nga zakozeze ekyo Illuminati sigenda criticizinga ko nnyo oba kukisiibako nnyo simanyi buli omu yamanyi kyakiririza Ziza Bafana oba ezo sayini azadde mu video ye video ye wadde mugamba munze sinze yazitaddemu esooka ziri mu graphics kitegeeza mu editor ye yazitaddemu naye wadde mbogana agamba owa nze ezo sayini zisizimanyiiko naye ng'oyo mwala gwe bagamba alwanya abayimbi oyo video vixen David Talo tamu owninga ne Ziza Bafana tamu owninga nange kennyini nsobola okuba n'enkola video yange gye ne mmuleeta kubanga she's a business lady
yakola sente omuyimbi tagenda kuveeri agambe mu njala kukozesako mu video yange agambe nenda nakola mu video ya David Utalo oba nakola mu video ya Ziza Bafana kati gwe muyombe yasobola kubeera munedda nze kyendi sure of oyo mwala agenda kufulumira mu videos nyingi nnyo okuva kati nayongera okubajjukiza nga 3 muntu li wamu ne David Utalo mutugende concert amanya ndebozi sikatenze mu SMX representing straight out SMX media obera agade so yang jenkoze mu kusaba mbyo like ngo subscribing ato commenting MCSMX I sign out